Ready? Yeah. Not yet, yeah? Natalie yet. Oh, NBS. Through ICMIS, we received a hearing notice yesterday, and we were surprised because it contradicted our anticipation. It was supposed to be a ruling notice. So that's why we had to appear here today. But to our surprise, we've been informed that the ruling will be delivered through ICMIS. So we are waiting for the same through ICMIS. We had to appear since it was a ruling notice instead of a hearing notice. Rather, it was a hearing notice instead of a ruling notice. And again, we expected the ruling through ICMIS. But when the notice was issued, one could easily construe it as one summoning us to appear before either the judge or the registrar. That's why we came here. So now, after receiving information from the judge's chambers that the ruling will be delivered through ICMIS, we are going to wait for the same. So are you anxious about the decision? No, this is a simple case where we do not expect any ruling to be against our clients, especially my client, because there is no any other Nakawa West constituency. Nakawa West is the same as Nakawa Division West. It's simple. It's just a misnomer. I don't think that the judge will overturn the decision of the Electoral Commission. But let us wait for the same. Oh. Kantunule wana wale omukyala omulungi n'amawulire mukyala Namamondi. Bananga abamu muyinza okulowooza mbu oluzungu twalusomye bubi, naye si kituufu. Olunaku lwakyo twafunye ebbaluwa entongole ng'etuyita ate yabadde egamba nti mujje mu kuwulira omusango. Kituufu bwe twava wano twali era naffe tusuubira nti ensala eyo ejja kuweebwa ng'eyita ku mutimbagano gwa kkooti oguyitibwa ICMIS. Naye bwe twafunye ebbaluwa eyo mu Lunyaanyimbe nga bagiyita hearing notice, ate ng'eyawukana n'eyo gye twabadde tusuubira gye bayita ruling notice, tetugamba oba oli awo eyawaaba alina ebirala byakyayagala okwongera okumera enkula, kwe kujja ne wano ew'omulamuzi. Tugenze okutuukayo ne tutegeezebwa okuva mu kakkalabizo ly'omulamuzi nti tuddeyo gye tukolera emirimu gyaffe, tulinde bulinzi, ensala ejja kutuweebwa ng'eyita ku mutimbagano ogwa ICMIS. Ne bwe tutyo tetulina bweraliikirivu, tusazeewo tuddeyo era tulinde kooti bw'enaasalawo. Kujjako kiyinza okuba nga kirumya oyo eyawaaba kuba yayagala alangirirwe ku bwa memba bwa paalamenti nga tagenze kuperereza kalulu. Oli awo abadde zze n'ebidduluza yewaane yeyagale nti bamulangiridde era osi gy'ayinza okukola, naye ffe obudde kyekyokka kyekituluma. Tujja kuddamu era tubagambe nti ensala tugifunye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuggyako nga waliwo alina ekibuuzo ekitamuluma. Naye mwe mulonde Kyagulanyi mmwe. Bana guno bwokka gwe musango ogusobodde okungatta naani ne Anderson Bulola kuba bamuloopa lwe lumu ne Kirayanti wange. Wano gwosuubira nti kuba gwe muloopa. Nze mpoza buwoza gwe muwawaabire gwosuubira ki?
Alright, kiraba akaseera kano bwetendera bweradde ku musango gwa Honorable Council Joel Ssennyonyi, leader of opposition. Gwe muganda wange andaba ali ku Legislative nzaliwo kyambadde musomesa ku kamera okulaba nga mbaweereza mwenna n'abali ku Uganda Media One mwebale nnyo okutugoberera. Gwe ali ku Swabula ow'omukisa bwekityo bwe kibadde omusango bagenda kubanga baguteeka online era mu ssaawa eziddako bagenda kubanga omusango baguteeka ku online. Omulungi andaba yeekumidde ku Legislative bwetendera bwebadde nzabaddewo kyambadde musomesa okubanga nkuweereza wano ku High Court okubanga byonna byonna ogenda kubanga obifuna byonna byonna ogenda kubanga obifuna mu ssaawa eziddako bagenda musango bagenda kuteeka online. Bwekityo bwe kibadde ku muganda wange atulaba okulaba akaseera kano ekimu ekibadde kigenda mu maaso. Embeera bwetyo bwebadde olunaku lwaleero mwenzikirize mbeerekereze era omusango omugulinde online buli kimu mugenda kuba mukifuna. Nsigadde ndi kyambadde musomesa ku kamera okubanga mbaweereza akumi atakumira mpeera era tugenda kuba tudda nga tubabulira ebivudde mu musango.